Acha. Atuke Ni miaka 14. Soma kya 7. Waliwo yantwala ngende nkole ewuwe. Nagenda okwekanga nga nfunye olubuto. Nemmaya nenzidayo ewa Daddy. Daddy najja ku poliisi. Owa poliisi n'agamba asooka olinde. Ne bakwasaganya n'oyo yanfunisa olubuto. Ebyakoma. Daddy najja ku poliisi. Baali bagenda okukwata oyo omusajja. Daddy n'amulaba ne bateeseganya ne bamusaba ssente. Kakadde kamu n'ekitundu. Omusango ne guggwa. Omuggalo ogwasooka twali tusoma. Then awo ne batusibamu ne tudda ewaka. Omuggalo ogwasooka tewaali buzibu. Kati waneno ogwokubiri baali batuzizaayo ku ssomero. Ne bamala ne batusibamu guno eno ogwasembayo. Awo nafunira olubuto. Kati ate mu kugamba taata n'atabuka n'angamba ngende nfumbirwe. Bwe naamaze ofumbirwa nga mpulira nkyayagala okuddayo ku ssomero nja kuddayo ye takirinaamu buzibu ekyokumpeerera. Tuli ffenna. Yakkiriza okundabirira ye talina buzibu. Era kati mbeera naye. Ye taata ayita omusajja. Omusajja bwe yajja ye n'akkiriza okundabirira. Kati namugamba agende nange. Era kati tuli ffenna. Taata yagamba singa omulenzi yali yeeganye olubuto awo bwe byandigendedde. Naye yakkiriza. Eddwaliro lya Health Center 3 okuva omuggalo we gwatandika twakafuna bamaama abato abatanneetuuka bali 252. Naye waliyo bangi abali mu byalo abatasobola kujja kubanga beetya okujja okufuna services ku ddwaliro. Batya nti omwana wa gundi yayonooneka yafuna olubuto. So nno tusalawo ng'eddwaliro ne tugenda ne tubatuukirira ne tubakolako services ezisaanidde ne tubawa mental services. Abazadde embeera gye tulimu abaana bonna bali waka. Kyokka ffe tuli ku mirimu tukola. Ki kyokozeewo okubanga oyogera n'omwana wo okwongera omutangira embeera bw'eti? Abamu bagenda mu action eno by the way nga tebamanyi. Naye olw'okuba munne amanyi action amukoonyeeko automatically ajja kugenda n'ekyo ekiriwo ekitambula mu maaso. Abazadde mwongere okugera n'abaana. Kifaanana bubi nnyo ng'omwana we 15, 14, 13 kakufunyeeko olubuto ate nga wooli. Bambi tuweeyo obudde kwongera okulaba nti tutangira abaana embeera bw'eti. Yogera n'omwana. Be frank, be open. Waliwo embeera gy'otuuka nga tukyalina ky'ogenda kukweka okuggyako omwana omubuulira amazima ng'ejja asobola okweprotectingamu n'okwekuuma mu biseera bwe biti. Bamikwano, bamaama, simwe bataata, twewala ebintu ebibi. Twewala okukola ebintu bye tutannateekebwa kukola ku myaka emito. Abalenzi, bataata, temulimbalimba abaana bawala. Nammwe bamaama abawala, olaba ng'omuvubuka akulimbalimba, muloope. Mwewale nti mufunye embuto mu muggalo guno ng'ate abasinga kigenda banyigiriza musobole obutaddayo na ku ssomero. Abamu kumwe temugenda kuddayo ku ssomero bamikwano nti wazaala omwana atata lubuto yakwekyangirako takuwa buyambi ng'olina okukolerera omwana wo olabe ng'abeerawo mu bulamu obulungi. So singa tuba twewaza ebintu bino ebyokufuna embuto kijja tuyambako naddala ffe abavubuka naddala abaana ab'obuwala okwetegekera ebiseera byaffe eby'omu maaso. Ebirungi biri mu maaso. Abakyala olw'ensonga nti COVID-19 ono aleetedde abakyala bangi okufuna embuto. Mwe muli abatazeeyagalidde, mwe muli abaana abato abavudde mu masomero, kati era n'ekibadde wano kirabye nti abaana abato abafunye embuto bwe tulaba ng'ab'emyaka egikyali emimpi bangi. Kati y'ensonga lwaki twasazeewo ffe twaze tutagetinza abantu nga 30 ne tusanze 10+. So ekitegeeza bangi nnyo ate tebaweddeeyo. Y'ensonga lwaki twatagetinga bakyala omulundi guno.